Ebyonga biri bityo Minisita omubeezi w'ebyentambula Byamukama alumirizza nti waliwo bamafia mu gavumenti abaagala okulemesa enteekateeka ez'okumaliriza ekisaawe ky'ennyonyi ekya Kabaale International Airport Hoima. Kididde Kkampuni eri ku mulimu guno eya SBC Uganda okussa wansi ebikola nga baagala gavumenti ebongere ku nsimbi. Ekisaawe ky'ennyonyi ekya Kabaale International Airport kiri mu kuzimbibwa mu ggombolola y'e Kabaale mu disitulikiti ey'e Hoima. Kyalina okuweebwayo ba kontrakita ba SBC Uganda Limited omwezi guno eri gavumenti kyokka ne bongezaayo okutuusa mu Desemba. Kati Minisita omubeezi ow'ebyentambula Byamukama olwaleero atuuse ku kisaawe kino oluvannyuma lwa Kkampuni eno eya SBC Uganda okuyimiriza emirimu nga bagamba gavumenti eriko obuwayiro bwe yamenye obwakolebwa nga bakwasibwa omulimu guno. Mu February wa 2018 gavumenti yapatana kampu ya Shekun and Binoy eya Israel n'ekozesa SBC Uganda okuzimba ekisaawe kino ku bukadde bwa $309 naye mu kiseera kino Kkampuni eno eyagala kugyongera nsimbi. Kabaale Airport civil works zigenze zituuse ku 89 ku 9 naye obuzibu bwetufunyeemu abantu baffe abali enguzi mu Uganda bakonfuzinga aba contractor. Contractor ku milioni za euros 264 tusigazizaako milioni 26 zetunaba ku musasula esigalira tuzimuwadde ate kati ne babuzaabuza nti balenge down tools batubuzaabuze ba pesenti za Uganda. Minisita Byamukama kitadde ku baayise ba mafia mu gavumenti abeekobanye ne contractor gavumenti efiirwa ensimbi eziri mu buwumbi 16. Ozigatagata sente ezo milioni 28 za euro zigenda mu sente za Uganda obuwumbi 16. Nganze line minister so akukkiriza obubbi okubba sente za Uganda nga ziri loan. Tize loan tugenda gisasula loan eno si ya bwerere. Kati bawandikidde badde mbakole emirimo bwe banaagaana nga contract terminating. Byamukama agamba nti waliwo abakungu mu gavumenti abaagala okuwaliriza ministry y'ebyentambula okwewola obukadde bwa €4 ku projekiti y'emu. Bamafia emabegako baatuuka ne bagenda mu finance ne banegotiating loan ya milioni 4 za euros. Ne batuforcinga ffe tugende tuzeewole bawakisinga bazinde okuzirya tebale babuzaabuza baagala fix control tower tubadde konge ennyonyi zigwayo nga wali mobile control tower ne aerodromes zaffe tetujja kukkiriza obubbi buno okubukola bano bamafia twabategedde. Agambye nti baakuddamu okwetegereza endagaano nga singa balemererwa okukkaanya baakugisazaamu. Sisuubira nti kirina legal implication. Kisooka kituwa obuyinza mu contract okunegotiatinga singa baba waliwo sente zonna ezeeyongeddemu kye baganye okukkiriza ate kyatebatuwa okutulaga sente zajja zitya tebakitulaze. Amos Mulisa nga ye mwogezi wa SBC Uganda Sambaze ebigambibwa nti bakozesebwa ba mafia nga minisita bw'ategeezezza. Disassociate the company with that element of mafias. If they are there on their own, but they are not influencing any decision in SBC. Mulisa agambye nti babadde balina okussa wansi ebikola balyoke bamanye nti kyetaagisa okukola ku nsonga zaabwe. And there has been some contractual variations. What we have in the contract is not what we see on ground. So this has led maybe to a need to first sit down and resolve this impasse. This is what had caused the project to halt for a while, but this is going to be solved. Byamukama nga alina radisi w'e Hoima Rogers Mbabazi ssentebe wa disitulikiti Kirungi Kadri beesoze akafubo n'abakozi abalala 10 ne babagumya nti obutakkaanya obuliwo bwakugonjoolwa. Actually, some of them you are telling me they have not even paid up the school fees and the rest. It was not called before. That's why actually I had to come in and petition the ministry to ensure that they come and address this. These issues are going to be harmonized. The ministry has already started engagements with the contractor and the consultant and other stakeholders as well. Ekisaawe kino bwe kinaaba kiwedde kye kigenda okuba ekyokubiri mu bunene mu Uganda nga yeetegekera okutandika okusima amafuta mu mwaka gwa 2025. Ambrose Niwagaba Katoto yakusakidde eggulire lino.